recover and allow and help him to reflect, because I've been told he apologized to us, but we have never heard that apology. We hear about it, and he needs to apologize before he meets his maker. Thank you very much. Mu Luganda twagala okutegeeza eggwanga nti enkalala z'abalunzi zikomezeddwawo mu byalo, bannansi musobole okukebera enkalala ezo. Naye nga bulijjo nga Electoral Commission bwekola, programu y'enkalala register egikolera wamu n'enkalala z'NRM, era nga bw'obeera mu kyalo kyonna ekya Uganda tomanyi kiki kigenda mu maaso, oba kya NRM oba kya gavumenti, byonna babigasse wamu era nga bigendereddwa kubuzaabuza balonzi, kuba omulonzi owa bulijjo tasobola kwawulawo ki ekyekibiina na ki ekya gavumenti. Naye kano kakodyo Electoral Commission kewerekera bulijjo mu kulonda. Tubadde tusuubira nti omulundi guno n'ebigambo bye tugyogeddeko n'okuvumirira kwe tugikozeeko nti eyinza okubaamu ensa n'ebaako kyekyusaamu, naye yeyongedde kukakasa na kukakata mu bufere n'okumenya ssemateeka. Wadde ng'ekyo kiri awo, tukubiriza bannayuganda mwenna gye muli nti olutalo olw'okwenunula lutandikira mu kulaba nkalala ezo, kubanga tugenda kukozesa akalulu ka 2026 ng'ekyokulwanyisa eky'amaanyi ekisingako n'ekya 1980 okwenunula. So mwenna bekikwatako, mwenna bannayuganda twenyigire mu kano ng'ekyokulwanyisa, weaponize this election. Kino tukyogedde buli lwe tuba n'ekiseera ekikyogerako. Olwaleero nzize kubajjukiza nti ng'eggwanga erinoonya eddembe n'okwenunula, buvunaanyizibwa bwaffe okukozesa buli step eriwo, kubanga era bakozesa ssente zaffe, bakozesa maanyi gaffe. Twagala okujjukiza mwenna abali eyo abeetamwa nti East Africa gye mulaba kati ne Africa efuukidde ddala ekitundu ekifugibwa emmundu, ng'emmundu ezo muziraba wano ewaffe, emmundu muziraba kati n'efuga bbi muliraba e Tanzania, gye twali tumanyi nti eyinza okukozesa eryanyi nga bwe mulaba likozesebwa kati. Era tuvumirira nnyo obukulembeze obwasazeewo okukwata Chadema President Tundu Lissu ne mukuba ne mugolako emisango egitaliiyo, bakoppa Uganda, emenya amagumba g'abanna Tanzania, nti kitalo nnyo okubanga tulina dictator omukazi. Era twandyagadde tusome enjawulo wakati wa dictator omukazi ne dictator omusajja, wabaawo enjawulo. Mundu zezimu zezifuga kati South Sudan. South Sudan etuweereza nnyo ba refugees, region yaffe efuuse refugee industry. Naye nga bambi ne Dr. John Garang yalwana emyaka gyonna ng'asuubira nti South Sudan ejja kufuuka ekitundu ekirimu eddembe ekikulaakulana. Mundu zezimu zeziri Democratic Republic of Congo, era mundu yefuge Sudan emambuka
mundu era yeri e Rwanda ne Burundi. So wano wetusabira nti Tanzania nga ye headquarter eya East African Community kati bwe yenyigidde mu kutyoboola eddembe ly'abantu baayo efuuse ensonga erina okwogerebwako ng'etasobola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwayo eri region yonna, kuba nayo kaakati yeetaaga obuyambi mu kugiyamba okutereeza bwe yeetegese. Twongera okusaba African Union mu kifo ky'okutambula obutambuzi kuzunga erageko obuweereza eri citizens aba Africa. Twongera okujjukiza eggwanga nti Electoral Commission gye baakwasa obuvunaanyizibwa bw'okuwandiisa ebibiina erabika ng'eremeddwa. Wano we tugisabira nti mande ejja ebe ng'ewadde People's Front for Freedom certificate yaayo, egibwe certificate yaayo kuba teri kigaana kugiwandiisa, esobole okukozesa political platform eyo okubyako byeyongera ku bukulembeze bw'eggwanga. Omala tannafa naye kyandikoze bulungi, Omala ayambibwe okufuna obujjanjabi e Germany. Kuba twawulidde nti bw'ogenda e Germany kansa awona. Ng'omusajja alwaniridde ennyo okulaba nga regime eno ebeerawo, ng'era abagirimu bongera okugaggawala n'okufuna essente n'okunyigiriza abalala. Tebandinyigiriza Omala, wakiri yandigenzeeko mu ddwaliro eddungi wano lye beeteekerawo erya private ery'e Nakasero, naye ne balaga nga abamufuddeko. Naye bw'anaaba tawonye kibe eky'okuyigirako eri bonna abakuumaddembe abalinyirira eddembe lyaffe, eddembe ly'ebibiina, eddembe ly'Abannayuganda abatutugulugunyiza emyaka n'ebisiibo. Twandisuubidde nti okuyiga okwo bwe kuba kusoboka, the new generation of terrorists that are being trained mu SFC, mu ghetto, n'eyo yonna gye bayiyiza ebyokututemula tibandibadde balabira ku oyo. Tuzimbe eggwanga ffenna lye tweyagaliramu. Tweyanziza okutuwuliriza. Yes. Era nzize neebuuza nti tulyaguma nawe yabulirawa? Agakagwawo gagamba afudde. Poliisi kati twogera matankane naye oba afudde oba tafudde byonna bye bimu. Ekyokuyiga kye tusaba mwenna mu kisome. Ate bw'obanga oneetondera ensi weetonde misana, ate weetondera abo b'osobezzaako. Ffe okwetonda okwo tukuwulirira mu bbanga, tetwagadde agende na kikolimo eky'okutulugunya. Twagala mwenna abali eyo abatatugulugunya era abatulugunya abaana b'eggwanga, naddala poliisi eyo eyali ekulibwa Kale Kaihura yateekawo terror machinery nnene nnyo okutulugunya Bannayuganda. Bano abalala bo entulugunya yaabwe kati bagobye abantu 2,000 aba poliisi okunako okutulugunya. So
ffe tusuubira nti ssemateeka wa Uganda yandibadde ataasa ffenna era kyandibadde kitukakatako okusabira omala naye ekyo tujja kibalekeramu abakyalina essaala. Twafunye amawulire agakakasa nti gavumenti eya President Museveni tennakkuta musaayi gw'abaana ba Uganda, tennaba ekyayigganya abaana ba Uganda, abaana abazaaliddwa mu mulembe gwe nga bamubanja ebyo bye yabasuubiza nga tebannazaalibwa, n'asuubiza bajjajjaabwe, n'asuubiza bakitaabwe, kati nabo atandise obbalya. Tumujjukiza nti Luweero gye yalwanira n'abaana ab'omulembe gwe yandibadde abasomesa demokrasi, era yandibadde takola Idi Amin bye yakola okuwamba bannayuganda n'okubakosa. Tuyimirira wamu ne National Unity Platform okwongera okubanja bannakibiina banu n'abannayuganda mwenna eyo gye muli, gye babawambira ekiro emisana, era nga ababawamba abasinga obungi si bannayuganda. Ababawamba, I can tell you, they are mercenaries imported for that purpose, to cause maximum damage to the young people of this country. Twongera n'okubajjukiza nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye akyasibiddwa awatali bujulizi, awatali musango, era nze nategeezeddwa nti Dr. Besigye bamuyiyiza amagezi gamuttira luzira. That is the plan. Eyo gye muli mwenna amaaso mugateeke ku plan eyo, and we want to assure you that we will avenge every pain that our people suffer. Thank you.